gatutegezezza gano gabaga intelligence. Senator munamu gwangira America ategezezza. Senator wuno tetumanya abijjewa naye ategezezza omukulu oguyitibwa TASS News Agency. US Senator muna Republican gwe bayita Lindsey Graham ategezezza n'agamba nti mu kaseera kano Iran gobakako okutuula ku mmeeza atese ku bya nuclear. Iran has sufficient amounts of weapons grade uranium to make 6 nuclear bombs. Senator Graham Lindsey muna Republican ategezezza nti material eggwanga lya Iran gwe lirina akaseera kano material Iran gwayina material oyo yeyambisibwa mu kukola nuclear. Bagamba nti ali enough okola bomu mukaaga ezikozesa amaanyi ga nuclear. Abadde ayogera n'omukulu ogwetibwa Fox News Agency n'abagamba aba Fox abagambye nti Abairani okusinza ku intelligence gye tulina Abairani material gwe bayinawo essaawa eno asobola bulungi okola nuclear bomu ate mukaaga ez'omutawaana. They will use it. Iran is very close to assembling 6 nuclear bombs. They will kill Israeli. They will come after us. Agambye nti abo abasajja bwe butabanguyira okusinza ku senator. Agambye nti abasajja bwe tutabanguyira bajja kusaanyawo eggwanga lya Isiraeli. Bajja twafekitinga bajja tulumba naffe ne nuclear. Kati byonna ebirina okukolebwa bikolebwe mu bwangu. America ne Israel baagala bikolebwe mu bwangu kuba Iran nti ali mu final stages okukola bomu eza nuclear. Bona alaba akoze nuclear toddamu kwerijja. Olaba abazoganya talina nuclear ono Iran naye olunaku lubaligamba nti Iran yafulumizza bomu emu bweti ya nuclear. Oyo omuvaako buvi n'omugamba taata tukuwadde ekitiibwa kola by'oyagala taata tukulese Iran gwomanyi nga boolaba bwe baaleka eggwanga eritibwa North Korea. Tiwali ayina nteekateeka erumba North Korea kubanga balina nuclear. Kakati ne bano bali mugezaako okulabika nti bapapa baagala balabe nga Iran tafuna nuclear kyokka ag'ekikesi ge balina galaga nti essaawa yonna buno obusajja obu Iran okusinzira Tehran batabani ba Ayatollah banaatera okumaliriza enteekateeka zonna bakafulu bannasayansi bakagezemu nnyo babayina ne material bamuyina. Kati ate kye baakola ne bagenda bateeka wansi mu ttaka mu nsozi gye bali gye beekweka gye bugattiraгаttira aba Iran bagamba tunaagenda okuva wansi mu nsozi nga tulina bomu ya nuclear. Kati bagamba mu America tuteesa ne totukanga nnyo naawe. Isiraeli agamba America bambi akasajja kateeke ku pressure kagende maaso n'okuba kandi kabivaako kubanga bumutabateeka ku pressure essaawa eno kajja kuba kaweddemu. Ebiriwo Graham Lindsey Senator agambye basobola okukola bomu mukaaga ku material gwe bayina ate mu budde butono nnyo Abairani basemberedde okuba ne nuclear. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Pale FM ikulera omuntu wa bulijjo.